MK Plaza kukupa complex bategeza abantu bonna abanagenda okulamaga emakka ne Madina okola hijoba umura omwaka guno babayita mu office zaabwe eza Jamaat okwongera okulabika nti okola enteekateeka ennungi musobola okulabika nti mukwano gwe mutambula bulungi omanyi buli lwosasulwa mu budde nabo bawe enteekateeka ennungi ne bateekateeka kye bateekateeka nga bateekateeka balina gwe mbirowoozo babayita ba Jamaat Hijja Umra Office basangibwa olere ku MK Plaza Copper Complex genda omukwano gwange era bakutegeeza olw'okwagala okubakolera enteekateeka ennungi nga bulijjo mutegeezebwa okutandika okwewandiisa wamu n'okusasula ebyetaagisibwa mu lugendo olw'Emakka ne Madina. Emikolo gyonna egya Hijja ne Umura jijja kulembera Musha Abdul Karim mugendera omumanyi asomesa wano kitegeeza agenda kukosa emikolo mu butuufu bwajjo ne Sheikh Burhan Kasumba. Tujja kusitula insha Allah ng'ennaku z'omwezi 18 n'ennaku z'omwezi 12 mwezi ogw'omukaaga obu tujja kuba tuwolekera mu Hijja 2023 nti ani Haji gundi yatambula twatambula mwana wange twakola Hijja 2024 mu mwaka gwa 2023 twakola Hijja obadde otya ngono nonyumeza abazzukulu kati no mukwano gwange bakutegeeza n'enteekateeka ya Ramadhan aba Jamaat Hijja ne Umra bakutegeeza kwategana nabo budde nga bukyali era bategeeza ne ba agenti baabo okwetolola Uganda muleeta abalamaza bakewandiisaawo babateeke mu lisiti bannange babayamba bakula ku bya ticket visa ni passporti bwoba togirina genda obudde nga bukyali kati namba z'essimu zizino eza Jamaat Hijja ne Umra oyogerezeganye nabo Sheikh Abdul Karim mugendera Sheikh Burhan Kasumba ne Haji Twaha Mudima uli otya munnange ali ku 0702 wandika 5 zako 92 sembya 76 0702 wandika 5 92 76 oba ku 0772 wandika 5 mu 8 zako 78 sembya 15 0772 wandika 5 mu 8 zako 78 sembya 15 oba ku 0770 wandika 6 mu 8 zako 7 sembya 63 kwategana nabo bannaffe aba Jamaat Hijja ne Umra bakose emikolo bulungi mu butuufu bwajo osobola okulabika nti buli kimu kyonna kitambula ddala bulungi. Management ya Makamu Ibrahim School olimu bakutegeeza balina Makamu Junior Primary School wamu ne Makamu High School bategeeza abazadde abali mu bitundu bino wammanga Nakawuka Bulwanye Maya Mpigi n'ebitundu ebirala ebiriranyeewo Nakirebe muleeta abaana ku Makamu Junior Primary School wamu ne Makamu High School abaana babateeketeeke okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu okuva ku senior esooka paka senior ey'okubiri babayita ba Makamu Ibrahim Schools. Lyadde boarding ly'abawala n'abalenzi liri ku musinjo gw'eddiini busiraamu ku saidi ya primary ne ku saidi ya secondary. Security girowooza ekejja kubeerawo omwana omuteekateeka ateera mu ngeri yemu n'okubanga abasomesa bamuteekateeka weebali ebisale bisoboka mu nsawo y'omuzadde leka kutya yogerezeganyako ne director Muhammad Kayongo mulima mayuni ali ku 070 wandika 42 zako 83 sembya 5 070 wandika 42 zako 83 sembya 5 oba ku 070 mukaaga wandika 07 zako 59 sembya 14. Nyongera bongeze mukwano gwange okwebaza gobe nakkiriza ne tutambula ffenna wano ku Power of Africa Radio ensi 5 y'omumanyi ensi 5 y'omwaka guno 2023 twongera kujjukiza mukwano gwange akadde kongedde okulabika nti kaggwayo okwandiisa kwa mitwalo 2 gyokka kati leka kuwulira kirango kino obeereyo bajja kumpita ani anaakuyita tulina kugamba kati kubanga ebirawo mubimanyi tugwa bante tugwa battaka tugaba umura tomanyi omukisa guyinza okukwatanga mulundi guno wa Hijja omulundi ogwedde abaana babiri bafuna umura abayitamu betwali nabo ku Hotel Africana wali ensitanya tuka akaseera nebuguma ogenda okukakananga abawanguzi ababiri bonna namba 1 ne namba 2 nga bagenze mu umura
kakati nno nawe ujjamu wewandiisa ono ku Power of Africa Radio tosubirayo muntu mulala kuyita bw'oba teweeyagaliza mulala ani anaakwagaliza bw'oba tewekkiririza muntu osobola weekend yabadde mbi mpozi yabadde atya weekend teyabadde mbi mpozi nza okusaako Asima Rahma kato leero suukusizaako ku bakyala kale kambasume bulungi bamuyita Medi Mukiibi leero yeegaganadde agaye nti weekend teyatambudde bubi oba teyabadde mbi nza okusaako Asima Rahma Sharifa nti muzuukuke musaale solati subu yenaatera kuggwako naye ng'otumidde bangi kandi bawera abaana bano Asima omu Rahma babiri ne Sharifa basatu mwabo selection mweyina okubeera kale ate nze ŋŋaana kye Medi Mukiibi nange muntu atandikwaga nti mbwatumira temuli bakyala najja asabuukulula basatu balamba kati tannasalawo nange omuntu ng'akyatagala butagaza ali awo tasobola nagamba nti gundi n'erinnya lyogera olimaleyo naye Asima Rahma Medi Mukiibi, good morning to you. Webale nnyo obulire ddala amukono gwange kukkiriza kubanga tombola ffenna okkiriza wamma nkujjukiza bannaffe aba Barikis Spices. Bannaffe aba Barikis Spices bongera okulabika nti bakujjukiza gwe wenna ayagala ebirungo by'oku caayi. Ebirungo ebiteekebwa ku caayi. Caayi okuwooma awooma birungo. Birungo ki by'oteeka ku caayi wo? Ngamba caayi mata. Kale negana amazzi. Ogateekako birungo ki bisobola okusikiriza okuganywa akawoowo akakava mu fulasika oba mu binika oteekera okukwatagana bannaffe aba Barikis bakutuuseeko spices ebirungo ebiteekebwa mu caayi abaffe envaazo z'ofumba enva ziyinza okuba nga ekyennyanja kibadde kirunye nga kibulamuko ebirungo ekijanjalo nga kibulamuko ebirungo obuluusi osiisa akanyama naye endebike gye kalabika nga kabuzeemuko ekirungo bannaffe aba Barikis bakutegeeza mukwano gwange balina ebirungo bayina pirawo masala bayina muchuzi mix bayina fixed spices nga bazimikisinga mu ngeri emu mwana tunooli akavanga keeku oba olukoko nga balusiise bulungi naye ekirungo ekyo ne kizitoya supu bw'oli olutooke nga eddigobe gye bayita mugonzangalo oteekeddwa nga ekirungo kyekyo bamaama eno message egenda gye muli abafumba aba woteeri kasitoma okwettanira ennyo oteekeddwa okuba nga olina ekirungo ky'oteeka mu nva omuntu nga bw'anajja okulya kawale ka basimati ng'akawookewo kanjawulo gwe weebuuza lwaki basimati w'okumamba aba wanjawulo biba birungo bannaffe aba Barikis gye babigula erigo wenna alina beekeri nga mukwano gwange obeekinga emigaati weetaaga ebirungo eby'omu migaati yeast omujjawa omugaati ogw'owuwo ne guba nga gwanjawulo ku mugaati omuntu gwali olina byobekinga ebyenjawulo Victoria Sikoni zibaga zipiza zaani ebirungo ebyo by'oteekamu ekikyo ne kiba kyanjawulo Barikis kati no bakutegeeza basange ku ofiisi zaabwe eri gwasuubula naawe wakamukamu basange ebweyogerere Kirinnya mu Bbuto ebweyogerere mu Kasubi ne mu Ttaawo emukono ekasangati emabega wa Toto Haji wa Barikis Haji Barikis ali ku 075 08 zako 13 sembe 19 birungo 075 08 13 19 obe ya Hajat owa Barikis ali ku 078 22 72 14 078 22 72 14 kwatagano bagenti abange nti Sonko agambe nti Barikis nti birungo semina y'abakyala akadde kungedde okulabika nti katambula abakyala bw'oba tonneewandiisa omwami nga tonnewandiisa mukyala wo onaamuwandiisiza mu kabuli wanje omukyala bw'oba tonnamuwandiisa kadde kano onaamuwandiisiza mu kabuli muleete munnange situke tutambule semina y'omwaka guno tugitumye situka tutambule 2023 waliwo bitatambula bulungi mu maka gaffe mwana tunga ate obuluusi obusonga butono nnyo bwagala okusuuzaawo amaka nga tonnagasuulawo sooka ojje mu semina
bye tunakubuulira mu semina ojja kulaba nti badde nfiiriddwa zaabu. Jangu mukwano gwange tubeere ffenna radio gimanyi pale fm okutegeka ku mulundi guno tutegegedde ku Ode Kampala Gaddafi National Mosque ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu guno gwe tulimu emitwalo 2 gyokka egimu ku miramu egijja okwogezeganywa ku lunaku olwo okugatta oluganda, enteekateeka y'omwana, eddembe ly'omukyala mu maka, obuyonjo mu maka. Awo obuyonjo lujja kuba lunaku lwa mukaaga, lujja kuba lunaku lwa mukaaga. Jangu tubeere ffenna ebyobulamu ebyenfuna ate ko tujja saba okulula omuzannyo gwaffe si bantu balamu. Jangu tubeere ffenna olabe bwe twekyangira ku stage awo emitwalo 2 gyokka omukyala jawo weewandiise omwami akuwe ssente ave mu kwekwatakwata. Mitwalo 2 najjo gimuleme. Eva ya complaininga era kino kyakulema era kino kyakulema era kino kyakulema. Mukazi watula kite kimuleme. Ola kite kimuleme. Omukazi n'abeerawo nga nakakati nze nkole ki? Omwami yenanga mukwano gwange oli eyo oza omukyala ABCD simanya bikirerere kino kyakulema nga tonaba kumulangira nti kino kyannema gw'olina ky'osobodde okukola omuyambyeko mukazi wattu. Ogamba otya oyera hasifa? Ogamba otya oyera hasifa? Bamuzaalira eddokolo sebo gyava eno najja e Kampala n'akamala ka juice Baraka juice wabale nnyo okuba nti munange otumbudde gy'olangira wano ku palo gundi oyera hasifa bizinensi ogirangira wa Baraka juice kaleeti wano nyabula nkalange. Ku mikolo duwa zonna okatugera mu Ramadan abantu babeera n'edduwa beetaaga okunywa ka Baraka juice okategedde oyera hasifa bamuzaala ddokolo nese bali mu kibuga eno akamula gy'osanga ng'akamudde ne ka juice ak'omulondo atasobola kugugaaya omulondo wali omuntu omu nga tasobola kugugaaya naye nga tosobola okukanywa hajja tinabuuza naye ennaku zinoonywa biki obusirika businoga nti wamma oyera hasifa mpeereza mulondo juice. Mukkirize tugende ebweru waggwanga, mukkirize tugende ebweru waggwanga tulabe ate ebintu ebyongera okubanga bitambula because ndaba akadde wano kati kendimu kakulabika nti tugenda ebweru waggwanga eri gwe alinange wano ku 107 katonyeze mwenda kukujjukiza bannaffe abatawakal, kukujjukiza bannaffe abatawakal travel agency abatawakal travels bongera okujjukiza nsonga ya Ramadan kati ennaku 10 ezisooka mu Ramadan ennaku 20 ez'amu Ramadan oba 10 eryokubiri mu Ramadan ne 15 ezisembayo mu Ramadan. Kkiriza omwezi gwa Ramadan tugusibireko mu kibuga kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okkiriza tusibireko ku nyumba ya Allah Kaaba osibulukwenga osibuluko otunudde ku nyumba ya Allah. Tawakkal Travels bakusuza kinyana mpindi haramu 2 haramu ye Madina ne haramu ye Makka. Eri yangana nti gwe bakusuza munjibwa bakusuza mu so kiriza bakusuza ku Safa Tower aba Tawakkal Travels Safa Tower kati kiriza okwategana basangibwe ku Magoba Arcade wagulu ku masjidi boba tonayingira mu masjidi bwoti Tawakkal office obogirabye tuuka olabe office kibayita office oyogerezeganye ne Seka Mayambala oba oyogerezeganye ne Seka Mutumba Huzaima bali ku 075M enamba ya Seka Mayambala 075M 94 wandika 10 sembe 0M 075M wandika 94 zaako 10 sembe 0M oba ya Seka Mutumba Huzaima 075 ndoza yakomiwe Makka 075 wandika nkaga mwemu zaako 0 nya sembe 14 075 wandika nkaga mwemu zaako 0 nya sembe 14 tubenga tutambula ffenna katugane negweri wagwanga mama kiriza mukwano gwange tukulosinge tugende bweri wegwanga tulabe ate ensi bweyongedde okulabika nti ekedde eri gwe alinange wano ku 107 akatonyeze mwenda ekkula lyogwe omuntu wa bulijjo katutandikire munda mu ggwanga lya Bangladesh katutandikire mu Bangladesh amulwe gafulumye nga si malungi mu ggwanga lya Bangladesh enkuyanja y'abantu abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bingi bitokomokedde mu muliro mu nabbambula w'omuliro bannansi b'eggwanga erya Bangladesh omuliro gukutte camp ebadde erimu abarohinja abadduka okuva mu ggwanga lyabwe erya Myanmar
ne bagenda mu Bangladesh no ne bagenda mu camp kati camp mubadde bakuŋŋaanidde abarohinja camp yonna ekuta omuliro era amuliro getongera okubanga tufuna mu maserengeta g'obuvanjuba bwa Bangladesh ebaddeyo camp ababunzibunzi abarohinja mubabadde bawangaalira kati camp tenti zaabwe mubabadde bali oba obuyumba bwabwe mubabadde bafuna obubudamu obuwerera ddala 2,000 bwonna busaanye olwa nabbambula w'omuliro mu maserengeta g'obuvanjuba bwa Bangladesh. Amawulire gafulumya olunaku olwaleero nga negye buli kati ebintu bingi ebisaanyeewo ebibadde bibayambako. Jjukira nti bano baava mu ggwanga erya Myanmar giyite Burma abarohinja ne bagenda mu Bangladesh. Kakati kampu gye baali babafunira Bangladesh ne bafunira kampu mu maserengeta g'obuvanjuba bwa Bangladesh gye babadde bali kati amaka agasoma oba mu babadde basuula 2,000 wonna wasaanyeewo omuliro gukuttewo abantu 1,200 ababadde bawangaalira awo bava mu Myanmar giyite Burma bagenda awo ng'ewaabwe ebintu byonoonese nga bw'omanyi Myanmar ebbanga embeera bweri kati getufuna abantu 1,200 kati tebanoyina wakwebaka kubanga wabadde basula obuyumba bwabwe mu camp 2,000 bwonna busaanyewo olw'omuliro. Era abantu bategeeza nti n'emizikiti egiwerera ddala 35 egisaanyeewo olw'omuliro mu ssaawa 3 emizikiti 35 egisaanyeewo. Wabaddewo abantu abaana bwe badde basomera centers nga 21 zonna nazo zisaanyiziddwawo olw'omuliro mu ggwanga erya Bangladesh bannansi b'eggwanga erya Myanmar abali mu camp lengera camp lengo badde bawangalira omuliro gukutte wonna kati ate kati beetaaga buyambi okusingawo. Jjukira mu wakati w'omwaka gwa 2021 ne Desemba wa 2022 omuliro era gwayongera okulabika nti gukwata kampu y'abarohinja era neddamu ne gukwata cases bannange embeera bwetu bweri mu ggwanga eryo erya Bangladesh bannansi b'eggwanga erya Myanmar ebintu tebibatambudde bulungi. Omusajja amanyiddwa ng'Omuchina akwata namba 3 mu nsi yono mu mannya ag'amagye. Lamanzani wuliriza wano bulungi bamuyita Lamanzani Ssentungu awangalire wali mu Boston saidi za wali eri enkoowu ogamba otya Dr. Yasini Ziwa namba 3 mu nsi yono mu mannya ag'amagye ayitibwa mu China ayongedde okuboostinga mu military budget y'eggwanga erya China bajongeddemu kati k'ebirungo wakati mu kwongera okulabika nti bagamba waliwo okutiisibwa okwongera okulabika nti kujja enkya n'eggulo nabwe kito tuteekeddwa okulabika nga tunyweza military budget yaffe ekwatagana ku byokulwanyisa tubeere nga tuli taratibu nga mugongo gwa nfudu. China egamba esazeewo kuincreasinga military budget yayonge egamba tisti ebitundu nga 7 ku buli 100 zino nno zongera okulabika nga ziyambako kubanga tubadde tetuli bubi twetaaga kwongera okulabika nga tuggumeza nabwe kito ggwanga erya China egambye Beijing's military budget batutegeezeza kati eri mu biliyoni 200 biliyoni 225 biliyoni 225 eza dola za Amerika. Biliyoni 225 military budget kiba kitegeeza kwongera kunyweza Arsenal munda mu bisenge by'amakolo g'entalo eggwanga erya China ekwata namba 3 mu nsi yonna mu mannya ag'amagye. Bekigamba nti magye ga ku ttaka bajja kwetaaga zitanka bajja kwetaaga ebimotoka ebyetikka biki ABCD byonna ebibayambako ku ttaka nti time eyinza okulabika nti etuuse omulaba ayitidde ku ttaka tulina byonna ebisobola okutuyamba okumutwala entatinda nti tubirina awo ne bamutwala entatinda oba nti jje lya ku mazzi twetaaga amaato okwongera okulabika nga buli kimu kyonna tukinyweza oba time eyinza okutuuka nga twetaaga amannya aga waggulu mu bwengula. Mweja Abdalla wuliriza agambye nti nze maweje masijidi Madina wane Kasubi kwe tuli tutumbudde. China egambye
esazeewo yongera okulabika nga enyweza kuba etegedde nti banywanyi baayo oba abalabe baayo nabo tebatudde bongera kulabika nti ekya neggulo bateekateeka naye agambye katunywezeemukko munaatusinga kirala naye ku byokwerinda baffe naffe katubeere nga tuli talatibu. Xi Jinping jjukira nti asuubira okulabika nti yeeyongere mu kisanja ekyokusatu era enteekateeka zongera okulabika nga zikolebwa baagala okulabika nti bakyongezaamu kati enkonomi y'eggwanga erya China okugitunuulira then ne military budget kati baagala kwongezako 7.7% ku sente ezo ku bilioni 2.25 eza dola za America baagala kwongera kunywezaamu. Omuchina aga nti toteekeddwa kulabika nga otuyita bakimpe ekyekubiri tuteekeddwa okubeera nga tuli talatibu nga mugongo gwa nfudo. Omuchina bwatu bwakedde wano no Justin kuwakubuyi katono ate no ne zireeta omusajja mu America eyaniriza bapayiroti babiri ab'eggwanga erya Ukraine. Wuliriza wano nga naatera okusiibula omusajja mu America enteekateeka zonna ezongera okulabika nti mukwano gwange zikolebwa. Jjukira nti pulezidenti w'eggwanga era Ukraine amanyiddwa nga Zelensky yagamba pulezidenti w'eggwanga era America Joe Biden namuga nti mukama wange neetageeko ku nnyonyi F-16 zituyambeko okwongera okulabika nga tweteekateeka. Joe Biden namugamba noti naawo tonnatuuka olutalo luno ng'engeri gye lwongera okulabika nti lutambulamu tonnatuuka kwongera okulabika nti okozesa ennyonyi kika kya F-16 akadde kanaaba katuuse nja kukugamba kati ge tufuna gaagano bongera okulabika nti gategeeza waliwo bapayiroti babiri bamaze okutuuka mu military base mu kitundu ekimanyiddwa nga Arizona erosaza ddamba ggwanga lya America batuuse. Bapayiroti babiri abamonga ennyonyi ab'eggwanga erya Ukraine batuuse mu ggwanga erya America batuukidde ku military base mu kitundu ekimanyiddwa nga Arizona we batuukidde wakati mu kwongera okulabika nti bafuna training. Wuliriza bannansi b'eggwanga erya America abannansi b'eggwanga erya Ukraine bayitiddwa bapayiroti bagende bafune obukugu butya banaasobola okulabika nti babonga ennyonyi mu ssaza lya Arizona. Era kaakati wano ezimu ku nnyonyi zisuubira okulabika nti bagenda kukolera mu training ekika kya F-16S bapayiroti baganya otubuulira amannya gaabwe. Bapayiroti babiri baganya otubuulira amannya gaabwe era n'ag'omunda ge tufuna gategeeza nti enteekateeka zonna ezongera okulabika nga zikolebwa America eyagala okulabika nti esindika ennyonyi zino niyo oteekeddwa okubeera ng'olina payiroti asobola okugibonga. Lengera payiroti kozi atende ku leediyo bannange oluusi ngenda ninga nti oba ndi mu puroguramu ag'omunda. Bapayiroti babiri olengera batandikiddewo okakati mu kwongera okulabika nti beegezesaamu ennyonyi eyinza kulabika nti ojja girengere F-16S fighter jet ya musajja mu America ayise bapayiroti babiri ab'eggwanga erya Ukraine batandika okulabika nti beeteekateeka batandika okweteekateeka bafune obumanyirivu ennyonyi eno ogibuusa otya omulabe bw'abanga akulumbye oyinza kwerwanako otya. Bagenda mu training tetunnamanya nnaku meka ze banaamaliramu mu training naye ensonga zeezo kakati baba bali mu training bali waggulu mu kwekyanga ne zireeta musajja mukulu amanyiddwa nga defense minister wa ggwanga erya Russia bamuyita Sergei Shoigu akyalidde bakomanda akyalidde bapiganaje mu kitundu ekimanyiddwa nga Donbas City atuuse musajja mukulu atambulidde mu lichopa n'atuuka okwongera okulabika nti abazaamu essuubi mu kitundu ekimanyiddwa nga Donbas City atuuse wakati mu kwongera okulabika nti abawo ebiragiro butyenso enteekateeka bwenayongera okulabika nti ekolebwa okwongera okunyweza ejje ery'eggwanga erya Russia mu kitundu kino mu Maserengeta ne mu Mambuka mu buvanjuba bw'ekitundu ekya Donbas amaze okulabika nti atuuka mulengere wakati mu kwaniriza mu baana bamulaba ne basanyuka ne baga nti kyekyo Sergei Shoigu yanze Sonko Musa sobola gazwa kusinga kwa nebya ddala bwentyo bwentandise olunaku olwaliro ule Monday nkwagaliza weekend nungi nkwagaliza ule Mando lunch. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pale FM saba wa kitiibwa Allah agikumire ku ntiko naawe yanukula okusabako ebbanga ly'omala ng'otuwuliriza Mungu ayanukula edduwa zo. Amiina.
Lwaki obwebadde? Program entanda ya leero ekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga baliwo mune Sibawayi Islamic Secondary School abasangibwa ensangi ku luguudo lw'e Masaka ku kyalo Manja mu Kyengera Town Council. Bano bakafulu mu kubangula abaana abanaabeera ab'omugaso mu kyasa kya 21 kati bakuwoola abazadde mwenna okuwandiisa abayizi ng'ebifo tebinnaggwaawo. Osobola okubakubirako ku 0757 85 9808 oba ku 0760 07 52 37. Sibawayi Islamic Secondary School, ffe tukulembera mu Kyengera Town Council. Ensi y'obumanyi. Mujje mwewandiise emitwalo 2 okwewandiisa naye omanyi okuwandiisa emitwalo 2 nga togenda kuddamu gula kintu kya munju. Nze ndaba omuntu azze mu nsano y'omumanyi n'owangula wena nakuwoowerawo oba towoowanga byonna ebyewako oba obimaze sheekhe ettaka oba olina byonna. Mujje mwewandiise bajama tugende mu nsiitaano y'omumanyi ku Radio Palo. Sijja kwabika sijja kudda okulwa nga basiitaana. Ensiitaano y'omumanyi. Semina y'abakyala 2023 ekonkonye era ekubye koodi. Tena semina y'abakyala. Nyamu nabagambye ngenda duka eri mangu ndeetere semina yange manyanga ndeetere kanzu. Haji salamu alaikum. Nawe semina kuli ku mutwe. Nandi ebyapa. Kakati nakundanga percent. Netegeke sobola okugenda mu semina. Nandi ndeetere kanzu mbadde ngamba kanzu. Mbadde manya kala semina. Ngagenda jire. Semina y'abakyala situka tutambule 2023. Wewandiise kati ng'oyita ku noti 775 576 452 oba ku noti 2 noti 926 7 White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko. Onayongera ku byawunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Ebintu biganye osindika teyaka amaanyi gagenze otabula totuuka. Rock Boom kateze mu cupa empya mu buwoomi buli obusufu obutakyukangako n'okukuwa amaanyi ag'omugaso. Wali mu cupa ya PET ya mils 32. Rock Boom funa amaanyi ag'omugaso. Rock Boom tatundibwa eri baana bato, abakyala ab'embuto n'ab'emibiri egitakolagana na kafeyini. Obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente ntono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga *1 note *2 okugula bande endala eza ssente ntono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Program Etuyo Mukeze omujjudde ebinnonogo amawulire agaliko egera ensinga bwekedde emboozi ennyuvu ebisasa n'ebinyuma mu Etuyo Mukeze okuva ku ssaawa 1 paka nyeezi okumakya. Etuyo Mukeze ngekuleteddwa Salamu Muslim High School Endese somero lya Dene Boarding on A level nga lisomesa amasomo ga arts ne sciences. Balina buli ekyetaagisa omwana okusoma obulungi. Lisangibwa Endese Mukono District oluguudo lw'e Kayunga. Tumanya ebisingawo kuba ku 0777 02 55 77 ne 0702 04 52 02. Simbula tugende tukole zukuka tandika okole wano mu program Etuyo Mukeze buli kumakya. Tandika olunaku ng'oli musanyufu, tandika olunaku ng'oli mumanyi wano mu program Etuyo Mukeze buli kumakya. Okay, tandika olunaku ng'oli mumanyi, tandika olunaku ng'oli musanyufu mu program Etuyo Mukeze. Genda maaso n'okubanga kubuuzaako yona gy'ojosiza okubanga otuwuliriza mu kyagalo lunaku olwaleero. Mbabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitundu by'eggwanga eby'emusizo genda maaso n'okubanga mutuwuliriza mugamba mutya bwekedde abagenda maaso n'ofunako bitundu by'eggwanga eby'emusizo maaso n'okuba nti mbeebaza abalona mu kibuga ekulu bagenda maaso n'okuba nti mbeebaza abalisadiza wali akusa mugamba mutya abalisadiza wali empigi bali kubanga mutuwuliriza abakedde genda maaso n'okuba nti mukola bali oluganga lw'ejjawulo abali kuba wali mu kubanga mutukeddeda abalisadiza wali nakasi mugamba mutya abalisadiza wali ebusaga bali kubanga mwakeddeda abavuzi ba boda
bale kubanga mwaka eno gena maso n'okwasakaza enjonga abagenda maso n'okufuna konga bagenda maso n'okusabaza abantu mu taxi ez'enjawulo omuganda mwana Kenneth ongambe kwogera maso n'okubanga ate batodde ko 179 muganda mutaba bagenda maso n'okubanga ate musabaza abantu bwana Abasi obasadiza wali nakao ngambe kwoli ogeze maso ndede count 179 kade kaka kumacha program etuli omukeze tugeze maso n'watu ingide watu wabuseko tubatambuze mu kanajina echene yona of course nze mulangira mazo kubanga wende nnyo sibanzeka nava idol mwana wabandi naye abeerawo mu kizimbe gichichi nno ulira bwana Kenneth ogamba otya atatya esigwentya mbadde eringa at least mfekera mukati ninaye ate wenyingidde wano ogezera babirageterera banange mwasuze mutya munkulike nnyo mu weekend njagala nange okubabuuzako nekiramusa kisigadde kubeera ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwasuze mutya banange singa bulijjo mbeera nesenyiga mpulira byenjogera binyuma banange nakulwa baraza banange tubakulisiza nnyo mu weekend abafumbiddwa banange muyogeyoge naye ng'okusingira ddala kuyozayozaring the masomeros or the schools that performed well in our USC examinations and luvawa banange njagala okubeera nga njozayoza amasomero gonna tukamidde ku magulu gange nga neebaza amasomero agalangira ku Pale FM agakoze obulungi mwebale butatuswaza Nibras Islamic Senior Secondary School Manyangwa mwebale kusomesa abaana director munange webale nnyo abaana bafunye 19 ate among the 300 schools Nibras mweri nesukomoko abana basharija bakoze bulungi mwebale ndala butatuswaza abana bakasula Muslim High School wali na musera banange ate wakisa Muslim yakifa bakudde banange amasomero mwebale banange mfukamide on my knees I'm down on my knees banange thank you very much okay twagala masomero ko twebaza amasomero gakinawo high school wali banga mwakoze bulungi aba ati kinawo wa mirundi ebiri waliwo wekasanga ti waliwo wechenga bonna bakoze bulungi wale mugongo bakoze bulungi balokoza salamu high school teka mwesimbi wale kubanga n'ekidumwa kisusiza obususa ne mukola abana bagenda maso n'okubanga bayita abana basibande salamu yakoze ebyaddala bakoze abana bayise bulungi Muslim High School yakoze bulungi ikira high school ematuga teyekoze mu matuga banange mwebale nnyo mwebalire ddala banange muyogeyoge twagala okubaza Munyonyo High School wale na bulemu wale kubanga ate abana bayisiza obulungi obutagambika omwana agenda maso n'okubanga ebuza bise bulungi of course mwatukoze obulungi obutagambika bamuyisa abaana era maso n'okubanga nebaza mikono gyaffe bana bagenda maso n'okubanga ate Ibuni Hamisi walisaidize kiwogwa wakoze abaana bayita era bagenda maso abaana sciences baziise arts baziise mugamanduka kindeke mulangira abaana basumaiya Girls High School bulijjo mugamba abawala tebalina kusoma tetuwerere mwana muwala basumaiya babateeseteese si mu ddiini mwokka ntebe dini babikola bananga abana basoma ya Girls High School bakoze ebibuzo bino bananga bazande mwebale kuwerera bananga mwebale mikwano mwebale kuwerera bazande buli awulira ati no wawerera omwana ate no kusingedera musomero lya tulanga wano mwebale kwerekereza kachabyana bebale kwagala Pal because bamala kuwulira ku Pal nga tulanze somero ne mutatu yiwayo kubanga atisinga mwali mutu yiwayo amasomero gano gandi bateka ko mawokulangira wano okitegera then more we advertise these schools nemugenda yo Pale FM tuvimba abamutuka abana basoma ne bayita mugenda maso n'okubanga mutuzaamu amanyi of course ebera bote wetambula naye ga bya byaddala Nibras Islamic Senior Secondary School Manyangwa bakikoze naye olabana tabala bakisusiza baliwa tolebe mwana gwe batugambye ono yawandika ku lupapula yawandikira akizamina navuga tomala budde nange ari go chaga bona bamuwa paper najitulana bwajira bwati bali najitulira ngatayira kyasobolamu nagamba ndiye examiner nze mvako you are still wasting time on me when they are a more serious candidate nagaze examiner abadisi kate yo mulala yichi yakola bamuwa paper question paper question nazitegeza bulungi nalabanga temuliye nadamuza nyinize bamubuuziza nazita question paper nazita kwasa sheet nadamu nazikopolola tufudde enamba zonna nga bazisetinga nadamu nazikopolola naziteka kwasa sheet nagamba nange kino kyensobodde bo balabaga mwala kuwandiika kumba akopola ayiwa mata kumbe bamubuuziza bya ddawali eri like of course abera wetu betambula
byonna byaliwo batugamba naye nga bikuvuza byafuna kuna kulali wa kutaano obuzibu obwo bonna ebiseera ebisinga obuzibu obwo buva ku basomesa kubeera nga bakimugo babayita batya manyi naso wano ku nasa wano waliwo gundi graduations nyingi nasa waliwo graduations nyingi nnyo era abasomesa abamu balina okwerinda naddala ba head teachers naddala ba applying in government schools nga bakozesa nasa graduations mikwano bagenda batunula mu nnyo era nga bakyabeetegereza naye ne bana abaana baffe abasoma ebiseera ebisinga tetugenda kunenya nnyo abazadde tetugenda kunenya nnyo baana nti n'abasomesa bayita kiwuggwe bakita kiwuggwe abasomesa babeera bakiwuggwe ne batasobola kubeera nga bawa abaana baffe the right information ze balina okubeera nga bateeka ku bipapula so nakyo tusaba mukitunulire Ministry of Education mutunulire ensonga era abasomesa ddala abasomesa abaana baffe are they akagambo teka wako oluzungu atwaliriza akagambo tukesonyiwe abantu abasomesa abaana baffe mu kakasenti nno bakola ki ebyo basomesa babimanyi. Okay, naye of course muri kwa chikumuzamba kaumuze mera palo of Africa Radio ko oliwo kubanga chagera masino kubanga tuliriza ngena masino kubanga kulisa nya abantu abenjala bageze masino kubanga babade mu weekend ngabakolede mu ebintu ebenjala bageze masino kubanga mawedemu ngena masino kubanga kulisa yoko abageze masino kubanga mawedwa abasonyi yiddemu abantu yes ngakati musonyi wakunono gamba tebyo kambireke musonyi we oshitenge kanti kasonyi we naye bayina abantu okuba kutaba yo mutima gwo musonyi ye bakatubuli abantu abasonyi naye waliwo abantu abasonyiwa ngagamba nkusonyi nesigenda kwerabira bambigeza okwerabira kyabakoze osobola okubeera nakyeri munene ekite tokiteeka unyukuza ate bwotakijjeowo okusonyiwako kujja kusigala ngokale namusonyiwa naye yakola bwati oba tosonyiye okuva ku ntebo y'omutima gwange abaana bange badde nabanyiigira naye mbasonyiye naye okuddaawo n'otuddako noyogera abasonyiwa bamaze kumala abasonyiwa bamaze kumala babadde bakwetagira ennyo waddukawo kati bamaze olaba they are going to make money abasajja bali creative ennaku zino mugazi nyo nakabano kaba kufukamira tundi munsonyi w'abaana naye naava eze neonyomza omusajja muzadde tasobya bwe mutwe mwatugambanga naye nga ate kikyamu nnyo omuzadde yiga okubeera omwana nakene kyanenzaala nti omwetondera otya si kumwetondera kiraga nga timunyigidde nimmalayo abaana banyiiza olumu abaana banyiiza naffe abazadde tunyiiza abaana by the way ffe abazadde ate ffe tusinga okunyiza abaana lwakuba ffe tulina kiri nti omuzadde tasobya omuzadde mu mbeera eyo gye mwakwata gye mwateekawo nti omuzadde tasobya naye bwe mukola ebintu bitya nti nze ndi muzaddewo gye bali nze ndi muzaddewo tolina kunyiigira ate nze omwana gw'onyiizizza okitegeera nze sirina kunyiiga kubanga gwe tosobya kubana badde bawo omusumba w'ekkanali nga yeetondera abaana fayini yabadde akola teyeetonze baana wabula yabagambye nti mbasonyiye ngaasonyiwa naye nze newunya nengamba naye kaakati omuntu onyiiga omuntu because ala muntu abaire ekyokulabirako kati njagala kubuuza abasonyiwa kuki abasonyiwa ki bamukola ki situmanyi ayogera ensonga nti baana bange mwakola bwe muti era mbasonyiye abanyigira aki yakubiri yakola mama waabwe namulangira ku kituti nga bwakulukusa emyaka 5 that word ng'oli ku maama wo wange yanzaala omulangidde nga maama we bwe yawunyanga bo tebalina kunyiiga bambi byo biwammere ku biri awo birina kubeerawo nga bisirise taata talina kunyiiza abaana enewe ebyo tebetukwatako si byaffe naye nga nabo bakimanye nti abazadde namwe musobya instead of gamba nti nkusonyiye gamba baana bange munsonyiwe kimala baana bange munsonyiwe ebyaliwo akalowoozo mu puroguramu eno akalowoozo mu puroguramu eno gwagenda maaso n'okubanga tuwuliriza of course amachago olunaku olugenda maaso otegeeza gwatuwuliriza mu kalowoozo kaffe naava twaka tutegeeze bonna abatuwuliriza naava tubagamba kino it's far better to be alone than to be in a bad company. Yes. Abantu okubeera ne company abantu abakyamu ababi yes it's far better kubanga nava tulina problem nti omuntu ogenda abavubuka ddala ensangi zina abavubuka bagenda babira mu bigroup ebitabagasa ebayigiriza agabi
nabayigiriza okufuweeta ebiragalagala bagamba kiri okubeera wekka. Yes brother be alone. Yes okusinga okwenda mukwano nga tebalina kye bakugatako kiro yogedde akagamba kalungi. Obulamu bwamwe mwenna mulowooza genda ku beach, mulowooza genda ku boat cruise, mulowooza genda mu mazina, mulowooza kukwana kulaba kawala kikalo guli yaleese eki ani asinga ennamba enyirira ani ejo emikwano gy'otalina kubeera najjo. Nonya emikwano eginakuyamba. Oyino abavuka bali awo alina mikwano gye talina mukono gumukubiriza kuswala talina mukono gumukubiriza darusu etuuse talina mukono ganti ni munelero nezino nakunje tuzisibe toguyinaamu ebikola gyonna gyoyina gikuza opposite. Mikwano gyo gyolina tegigamba ko ti wayi saving akasente kano kofunye leero tukatereke wano mu myaka gikunywa so tugamba kisinga okubeera weka then okubeera n'abantu bwe batyo ekalowoozo kafa kolunaku olwaleero twayanza akalowoozo mu programu eno. Yes okyali ku mukolo gwati ku musamba Reverend wamulabe we yakibotodde yani Reverend Father Reverend mulamba yagambye erya Kenya yagambye abange kyawandiikibwawa mu Bible nti omusajja alina kubeera na mukazi omu. Reverend Father bawonya okulaba mwagala gwe lwaki tokubawo Reverend kubanga nava by the way bisomanyi simanyiyo nnyo Reverend Vincent Murwa yavuddeyo n'agamba nti omusajja alina okubeera n'abakazi abasukka mu omu nti bino bye twafuna ku bazungu ne tuadoptinga culture eya European missionaries eyajjawo embu ya Christianity mbu ne tujjawo ne twabandoninga our cultures kyekyaviirako okubeera nti no munaffe tujjawo obuwangwa bwaffe n'abagamba nti kyawandiikibwa awamwe mu kireete mu Bible nti olina kubeera na mukazi omu. Kubaze nange nabamba olumunzirawo neneebuuza neŋŋamba nti bana abazungu bamagulu meeru engeri gye batufukonvinsingamu otulaga nti being polygamous it is bad nti kibi omuntu okuba n'abakyala abangi naye ate kirungi nnyo omusajja okwagala musajja munne n'omukazi okwagala mukazi munne n'omusajja okwefula omukazi naye nga tulaga nti being polygamous it is very bad. Bw'ogenda mu bazungu ne mu kooti bakutwalayo ne mu mateeka ne bakuvunaana ng'owasizza omukazi owookubiri. Yes nti kibi nnyo naye bw'ogenda mu kyaki ng'owasa kiweewa kukiweewa it is very okay. Father na ina reasons ze yawadde nagamba nti no is cheating abaana abobuwala ababeera mu kanisa nga balajja n'okuba nga tebalina baami abaana abobuwala ababeera mu mizikiti nga balajja n'okuba nti tebalina baami ate nga bangi. Lwaki temuwasa abaana bano n'obeera n'omukyala n'obeera ng'oli mwami ng'olina abakyala at least abawerako. Kino no yagambye nti bannaddiini bonna yabakubiriza muddeeyo mu revising Bible mugyetegereze wowe bagana bagita ebeera polygamy ebeera monogamy ebeera monogamous koletya monogamous dicotyledon tuveyo wano Lega mkoso bera mtu wetafula enda jikazini kuyendeza mazo kwa kuzao kada kusawa ibu ya machagula kulu agara maso swimming alafina maso kumandi bebaza awali wali ku www.twalifika tukumele kupanga swimming live wali manga Saudi Arabia outside ze Dubai wali side ze Oman wali kupanga mtuuliza wali Canada wali Buyindi wali kupanga side wali ze America wali kupanga mwakendo gina maso no kupanga mtuuliza kwa tabali side ze Belgium wali Turkey bwana Hassan ugambi kwa gina maso side ze Turkey yao ogina maso no kupanga swimming live wali kupanga mtuuliza ebyachi kumusamba ka umuze wina Polo of Africa Radio of course bera bwetambula nyongera gina maso no kupanga bajukiza wasebo ne banyabu Ramadhan ekuba kodi Ramadhan tuli mukola tugenda maso no kuba tugenda kujiyingira so kitegeeza kweteekateeka alina kuzewalyamu abachala abane bagamba alina kuzewalyamu nawe omwami mbwali mulwadde n'olyamu balina kungasa tunya akadde katutsogene maso no kubanga oliwe ennaku ezo sikwenda kunaku nga ziweddeyo okatutya nawo bigatta tubaga mtu bejjukiza ndi wasigadde ennaku mbale bubazi tuyingire omwezi gwa Ramadhan nakya zewalyamu kekasero oliwe n'okweteekateeka abantu baga bakolezi budget omenkati omwezi guno gwa Ramadhan ngenda kusibulayo ku bantu bameka oberawo ng'okimanya abantu beteekateekera ebintu bingi noda olerekada simanyi mukyala agenda afunye buto neteekera baby shower simingenda naye Ramadhan nga tugenda okumwe ne bako kye weteekateeka kandi bane omwezi guno nga tuyina omwezi gwa Ramadhan nyandiseyo ku bantu bwe bati n'oleko ne program naye buli kaseera ogenda kubeera mbagenda kuliisibwa buli kaseera ogenda kubeera mbagenda okusaddaakibwa buli kaseera ogenda kwenda kwagenda osibulukira ku muzikiti naye sibulayo ku muzikiti ogenda omusiri ngwekutte ze ngenda okusibula kubanga obusobozi babuyina omuntu bana asira mbawano bayakira asatu
buli lunaku ozigula ndi okubiseemu awo ndikira 3 sente bwezi ozigula masigiri abantu bagende maso nokubanga sibula ko mwezi wa Ramadan. Of course mbera bwetambula zili 17 za kanye kusawa emu ya machago program etuli omukeze abataka mwezi basalamu muzima skole endese bagenda maso teka mwezi bagenda maso nokubangula mugenda maso nokubanga butambula. Of course mulangira asibawoze kanava aida wali okutambuza mpola alunaku nolwalero. Right, njagala okuongera nange okutegeeza ku ssomero lyaffe ery'omulembe erya primary Adam and Hawa Islamic Primary School erisangibwa Edzambwe. Bagamba batya Adam and Hawa etegeeza abazadde bonna nti okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero okuviirira ssaawa 2 paka ssaawa 11 ez'akawungeezi. Adam and Hawa Islamic lisangibwa Kachiri Dambwe okyamira ku Kyemasulita. Tusomesa eddiini n'ebyensi era nga tulabirira bulungi nnyo abaana. Tuyigiriza abaana baffe kompyuta, okulima, okulunda, ate nga byonna biri mu faamu abaana baabwe bye babyeriira. Kandi tugamba nti Adam and Hawa bagambye nti bafunire ku simu eya 0757 0689 0657 ojja kubeera nga bafuna nga ne Nibras Islamic Senior Secondary School Manyangwa. Mama nyap. Omanyi buli wendyogerako I feel happy olw'ensonga nti bakoze bulungi. Performance yabadde waggulu nnyo ate mwakisusiza ekyomwaka oguwedde. Bannange mwebaliddira. Bali kilometers 12 okuva e Kampala wali e Manyangwa ojja basanga somero lya Dana Boarding nga basomesa Art and Sciences wamu ne Theology idadi ndi thanawi n'ebirala bingi nnyo. 2019 bakyetika ekyeddiini ate wano mu 2022 babadde bakute kyakubiri. Kale no Nibras Islamic Senior Secondary School bakwatisa Qur'ani ku mwoyo era nga buli kimwe kusoma okusoma bulungi bakirina ng'ogyeko ebyo ebyeddiini okubeera nti bakwata kyakubiri n'ekisooka kati ate mu bino ebyensi mu Uganda yonna balina ekifo ekiri ku mwanjo. Kitegeeza nti bamanyi kye basomesa yadde nga essomero liwulira nti liri Manyangwa kilomitazi 12 gweteekayo butesi mwana ebisigadde tujja kwejjusa. Enamba y'essimu mukwano gwange omuzadde gikwate 0703 763 ya director yennyini 0703 763 Okay, kiza nakutegeza kwa mpuliza basabale manyabo kubana famanyiddwa ku ngaba Ited Learning Center bana bateekateeka omwana agenda maaso n'okubanga avaayo ekyamazima nga ateeketeekera bulungi sayidi zombi ey'oluzunkusa n'ey'eddiini bakwasomana Qur'an ku mwoyo bamuyigiriza ebyemikono we wali wagazi obona ebyemiza gy'ogenda maaso beefaako nnyonyi ddala ye Ited Learning Center. Omuzadde nkuwagabuwa weesiga abantu bano balisatiza wali obulenzi mu luweero ebulemezi ojjagenda maaso n'okubanga ate ofuna ekisinga kubanga omwana ajja kuvaayo ng'ateekeddwa bulungi nga buli kibagenza maaso n'okubanga atakifunye era nga tugamba bw'obeesiga tojja kubanga atewejusa Ited Learning Center wali obulenzi ekasoweza zone we bali wenyini bakubye kusimu kumanya bisingaho bali ku 0756 wandika 48 wandika 96 wandika 19 ne 070 wandika 73 wandike 00 wandike 09 bibanafa ba Ited Learning Center tekateeka omwana agende maaso n'okubanga ayita era mwana abageze maaso n'okubanga avudeyo bulungi ngenda maaso n'okutegeeza basebo ne banyabo ensiitano y'omumanyi ekubye kode ensiitano y'omumanyi ekubye kode mugende maaso n'okubanga mujja mwewandise mbonje mugende maaso n'okubanga mubaawo mbagenda okusala ku mulundi guno era bigenda kubeera tomone jukira ku mulundi gule abaana bagenda maaso n'okubanga balaba ku nnyumba ya Mungu bagenda ali ku Kaaba ne bagyetooloola omuwanguzi n'aba bikola ku mulundi guno era bigenda kubeera tomone kubanga umura ajja kubeerawo bulungi ate nga agalabo semalabo gakyanga ogenda maaso n'okubanga geeyiwa mu nteekateeka y'ensano y'omumanyi so jangu obeere paati ku tundutundu ddene ogende maaso n'okubeera ng'obeera ekitundutundu ku byafaayo ebya mwaka 2023 mu nsirano ku 17 akawumuze 9 jangu ku reception n'emitwalo 2 ate obeere nga yeewandisa akaseera kano tugenda kiwa kitunze gomba bwe tukomawo tugenda kudda n'ebirala bingi naye nga beebuddu mugamba mutya abeebuddu omanye abeebuddu banyiise ne bagamba nti kirenga sojja kukola obuzimu bwebuddu buzibu nnyo obuzimu bwebuddu buzibu nnyo abaana nga basamiddeko abaana b'ebusiro bo basoose kusaba bafunye emmisa nga tebannasimbula nabaddeyo waffeeyo nga babasimbula abavudde waffe babadde bakumbuga wano enkulu eyamukadde waffe wane Sentema kati gye twavudde ne babasimbula ne bajja ewankulukuku basabye ebusabi abaana b'emizimu ne bayingirawo nalabye bajjajja nga balinnya baasi baddayo Bude mutuzaji we so mkama mkade wa Pokino Judy mrekea sasiteko deputy Pokino mwali mkadabu dala sasiteko ala wabuyinza wandi badde wakabenje dekabusaka ndiguddewo yes singa ababuddu singa bawagu de muba ine songa zo wandi badde wakabenje dekabusaka ndiguddewo nena udu tobaka nte mujje busire kuba ngabaloza tulimba busiro na yerimba kozi kati nawe wali mu busiro ndi busiro nange ndi wa busiro awo we tuwegatiddewo sitano y'obumanyi
mujje mwewandiise emitwalo ebiri okwewandiisa naye omanyi okwewandiisa emitwalo ebiri nga togenda kudda mugula kintu kya munju nze ndaba omuntu azze mu nsano y'omumanyi n'owangula wena nakuwoowerawo oba towoowanga byonna ebyewaka oba obimaze shekhe ettaka oba oliina byonna mujje mwewandiise bajama tugende mu nsiitaano y'omumanyi ku radio paalo zijja kwabika zijja kudookulwa nga baseekaana ensiitaano y'omumanyi ekutusibwako Crystal Natural Mineral Water. Crystal Water is a product of Harris International. nga bali wamu ne Tawakal Travel beeyune kati weeteekereteekere wumulayo ekisiibo basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako. Mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu? Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna. Nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka sente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first. Erungamizibwa banka enkulu ya Uganda, sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda paka ku miliyoni 10. Owaye gwe esimu yange ojje kuyachi kuchaja battery badde judde naawe eri ku 100%. Jirekeeko njagala ku 200%. Eno offer ya Manda mobile empya nkambwe boy lero internet yonna ngenda kujinyumirwa sivaako. Koleza gula sim card ya Manda mobile ku 12 zokka ejirako MBs ez'obwerere eddakiika ez'obwerere SMS ez'obwerere ne momo w'obwerere. Osobola n'okufuna bado ya GB 2 okumala wiiki ku 15 zokka okukozesa line ye ya Manda mobile nyiga *4 oba genda ku Manda app. Manda mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Mama nyabo ino internet ewenyuka ng'ekizungirizi ate kamera ya yolumamyo banange eryandaka ku mugo guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinyisa $49 zokka osasule mpola mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegembulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abawuliriza abapaalo mwenna amanya n'eddoboozi Sheikh Mahmoud Sekimwanyi. Olwaleero sizze kusoma dduwa zize kubakunga. Waliwo ekitambula, waliwo ddiiru ey'ebbeeyi, waliwo eddiiru efuna yeriwa ye semina y'abakyala gye tuteeseteese insha Allah ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokusatu wali Kodi Kampala n'omusiraamu eyakazaalibwa awamanyiwo ku Masigidi Gaddafi we tugenda okubeera insha Allah. Abakyala mwenna ndi wano ng'omuwalimu wammwe okubakoola bannange mujje mu semina eyo. Semina eyo erimu emigaso mingi. Semina eyo mugenda kugifunamu nnyo mujje mu byeko bye muyiga ng'abakyala abafumbo musobole okutereeza obufumbo bwammwe bubeeyagaze. Mujje mutereeze ezzadde lyammwe, mujje muyige okukola, mujje muyige buteba kwata omwami, mujje muyige omukyala awangaala atya mu bufumbo, mujje muyige obuyonjo, musinkane ku bakyala bannammwe, musinkane ku bawalimu bammwe. Abawalimu bammwe bonna bagenda kubaayo insha Allah. Bayimaamu Kyeyune, Baseeka Mafu, Baseeka Siddiiki Ndawula, abo bonna gye bali babbeeyi mbalengerera ku kamera naye kati mugenda balabako. Wallahi emitwalo gya Uganda egi ebiri gwe kyoba okola. Mutugamba simanyi abaami batagala, omwami tampulira seeka, omwami talina kampa, ayinza okubanga ayina ensonga lwaki talina kyakuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Omukisa guguno nate eri buli muvuzi wa motoka. Safe Boda ekuletedde enkola eya Safe Car ogaziye enfunayo. Weeyunge ku Safe Car kati osobola okufuna bakasitoma mu bungi ne ssente zo ozifunire wonna w'oyagalira ng'ate osasula commission mutono ddala. Bw'ogattako ebisale ebyeramula obeera mugumu nti ogenda kuvuga bakasitoma abasasulira ekyo kyennyini ekibalagiddwa. Tosuba omukisa guno weeyunge ku mugendo gw'abafunye ng'ogenda ku akademi ya Safe Boda ekyebando weewandiise. Ebikwetaagisa bitono ddala. Olina okuba ne driving permit, endagamuntu wamu n'emmotoka eri ku mutindo ogusaanidde ng'erina insurance etuukiridde. Okumanya ebisingawo ku nkola eno kuba oba weereza obubaka bwa WhatsApp ku noti 2 5 noti 5 Safe Boda ffe tulina ekisinga. Gwe omanyi omusomesa w'obwe yaŋŋambye mbubulitera kuwa ogwakigwe teriko otegeera n'akamu n'ak'eddagala.
Butala kankwanjulire Kalema Integrated Nursery and Primary School essomero lyokka eridde okufuula omwana w'ekyo essomero lyadde wamu ne boarding ly'abawala wamu n'abalenzi lirina abasomesa batendeka obulungi ebisulo ebiyonjo liri ku musingi gwa ddiini n'omuzikiti guli ku geeti wennyini ng'akabonero akakakasa nti eddiini bagisaako essira naye nga n'ab'enzikiriza endala baanirizibwa lyakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza balina van ezitambuza abayizi okubajja ewaka wamu n'okubazaayo omwana asomedde ku Kalema Integrated Nursery and Primary School abeere waakyasa omwana ajjudde afunye omusingi omunywevu mu byenjigiriza fiizi zisobokera ddala okuwandiika abaana bapya kugendera ddala mu maaso kate okuva ku nursery okutuuka ku kibiina eky'omusanvu lisangibwa Serinnya mayiro 14 zokka ku Hoima Road okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 25 61 56 ne noti 776 69 53 16 Kalema Integrated Nursery and Primary School pakugamba discipline and hard work for success. Esawa zigenda kuwera emu n'ekitundu ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa tandika na kufuna simu card okoleze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Simbula tugende tukole sukuka tandika okole wano mu program etuli omukeze buli kumakya tandika olunaku ng'oli musanyufu tandika olunaku ng'oli mumanyi wano mu program etuli omukeze buli kumakya. Okay mukuru gwacu kumusanva kabuze mwenda Pearl of Africa dakika zina 28 zaokanye kusawa emu eyencha yolunaku lwalero ebirabo twetambula bugamba mutya bikono janga betuliza olunaku lwalero ogamba changu lyango limwagizi wa club ya Manchester United wali muda mugwange lya Bungereza ngina maso nokubanga nkuna ndi wano muna bogeze ku mirimu bana abana amanu yamba kwate mpola umbaumbe tembagolera mbaleke bakwate hadi oba mutukubye oba nkoze ntya a week. How many days make a week? 7 days make a week. So twongeroku musanvu nenda obali baba isiza ku kwa kubuza katumba anti katumba how many days Ana yuza noma amadays make a week ali mubiru ngojo tubuli emeraga era basino kubanga tambula agamba tabana daba basire sitabale oli awo oli mwagizi wa club ya manoga mulangira ndeka saje jibaru ko ndete chichi musanvu kasiga bakuvye kasiga kaliza abadde 5 nitukumane ku 5 ekawempe negwe ne mutu yisawo abana yabamanyi abakwata ku lugudo lw'ejjinja bova mu mabirawo nokamboti olaka fabaka ita ku musanvu abamanyi wo basanga baita ku musanvu olinya linyo yingira wali na kibizo gende wali embiko baita ku musanvu awo we bakomye ne badde kyogenda maso nokuba nti bayitawo kiza kutegezegwa tuolereza oyagala kubanga webaka olonye mu police ogugondo kamala ogenda maso nokwa ku experience yama yavuka bagenda okuwasa bana mwine na mukwebereramu kibinyogera maso nokuba nti wasizo omwana w'abandi nobaita ku mufaliso golanga gukalubanga tabo na niyeta mwewaka naye ogenda maso nokubanga otekateka bulungi kwegamba buli kimu maso kyamna malira kati ne mufaliso jize engenda maso kutusako bana aba rose form bengena maso nokubanga nkwanjura bagaba kuletede ekyenjawulo era nga ine mufaliso genda maso nokubanga janjawulo nnyo ekigenda maso nokuba jigo experience enjawulo ogenda maso nokubanga nyumirwo tulo kubanga nayo tuno ekiro kiba kyakuwumula nekibinyogeze kuwumula omufaso gosola gukalwa gulinga etabu tewekyo olinga asuze ku lubaawo kale nokiriza atogende maso nokubanga wesiga rose form bakwe mfalise giriko ensangi zine jaba bagamba baita spring mattresses jigera maso nokubanga giringa giri muka spring muri ogubera ko bote oberanga aliko spring nogera maso nokubanga ali ku kyesubo ngofuna life yenjawulo gigonda bulongi yazigera maso nokuba kyenjawulo baita fit sleep mattresses guno ogenda maso nokuba nga gugata ogenda maso nokuba ngufuna bulongi baina orthopedic mattresses guno gugenda maso nokubanga nakuwe gulinyo ogenda maso nokubanga olubizi wa mugongo ogujja kukosa gujja genda maso kuwe kyenjawulo baita high density mattresses guno mugumu bulongi era nga gwa buwangazi gubera ebbanga lyonna baguyise high density mubegwete high density gujja kuwangala wana wabafuka akufuka paka wagulekawo naye gwe nogula omufaliso omwana agufukira mwaka gumunga guweddewo genda ofune baita high density mattress baita deluxe mattress nakuwe gule gino jabe
musamu osogenda maso nokubanga ogisobola bagita tape edge mattress nayo weri ojagenda maso nokubanga ogifuna bana kyita baby coat yagenda maso nokuba nti yabaana omwana agenda maso nokubanga agikozesa Rose fumba naye balese ekipya kyenjawulo bwe yagala okugenda maso nokuba osobola emifaliso nawe ogenda maso nokubanga banoonyako oyagala kusobola piro jangu banoonyeeko oyagala byamukisenge nga kino kyogenda maso nokuba nti olowoozaako ojagenda maso nokubanga ojali mu Rose form bagenda maso nokubanga bakikuwa era weekire balina kyo emifaliso balina foam sheets wezire bagenda maso nokubanga balina fiber pillows wamu n'ebirala bingi so jja kugenda maso nokubanga obanoonyako oliwa hoteri okoze hoteri agagiteeka mu bintu bya mirembe genda bugezi ku Rose form jagenda maso nokubanga wafuna bulungi basanga wali Embara ku Jenja Road wali factory yaabwe gaggadde ojja okugisanga balina outlet ez'enjawulo nozigenda maso nokubanga ozifuna bulungi era nga bagamba wali ku Rubaga Road webale okumpi ne Furniture House bale Kawempe wali okumpi n'akatale Sekaziga House ku Channel Street balinawo etabe bagamba genda maso nokubanga banonya ko egayanza alina Arua Gulu Embarara Hoima ne Jinya Dipo bagenda maso nokuba nti webale nnyo kale ogenda maso bategeza basema ne banya bagala okubanga osubula mu bonje ebifuzo bya Rose Form n'otandika business ogenda maso nokubanga osuuza abantu emifaliso kankuwe namba abali ku Rubaga Road wano mu Kampala balina branch yawo kamba namba ya mugendawo kati musubule emifaliso bali ku 070 wandika 00 wandike 02 wandika 17 ngambe 070 00 e branch ya Rubaga Road ade factory wali Embarara bakubireko bali ku 5 bali ku 25 mukaga ngambye 25 mukaga wandika 2 owandike 09 owandike 07 owandike 18 owandike ngambye wandika 25 mukaga 2 09 18 ya factory infrastructure ya Rose Form ngene maso nokubanga ogifuna obulamu ngene maso nokubanga butambula mukade karoka nyini tugenda byemizanyo bwana salama zogena maso nokubanga tusalete yera bagamba kilabu y'abantu ngabo yakoze abagambe nti yakuto omujega ne mukwata goza ade 3-2 ne mukuba ate manu najja bamukute wiki namba ekyamazo ragadde nnyo kudya golo za Arsenal zino tuzigate kuzamma ne kyaso agolo nyingi kwale twali bawadde 3 zaffe banede bakuye golo ziranya silabanga ku bantu bogeranga baaseno katonda wange kigambo kingi kitya nange golo zabadde nyingi bisi golo zabadde nyingi sikirabanga ko naezo Maria zikuba kaseno ziriwa ali kubiri mukaga akiri zali mukaga akiri twatebamu naye gwe notateba na muyadda olinga tajana matebi we ghost mbazi balita we ghost muzimu tegula bikale era nange natunyema ko muzimu gwali tebye gutya zeba funa omusajja nga wagira Arsenal soka musala mu lulimi n'okulodya bannange mwogera ebyemizannyo sports breakfast mu ettuli omukeeze Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ku 17 akatonze mwenda Palo Africa Radio ekula eri omuntu wa bulijjo jogena maso nokubanga tempos owuliriza mu kaseera kano njagala kubanga nkulamusako n'ekiramusa ekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wasizotya muganda wange gwe akedde n'ogamba nti Palo FM gyolina okubanga nzijjako ebyemizannyo gyolina okubanga nzijjako amawulire gyolina okubanga tempos mpirako ebyeddiini n'ebirala byonna kyokola kyamaanyi dakika ziri 25 ezibere kwera sawa 2 ez'amakyago ko lwalero njagala kubanga kutegeeza naku zomwe ziri mukaaga omwezi gwa kusatu omwaka 2023 bya mizannyo the sports breakfast program etuli omukeze ate mbanyingidewo Sali Nasif okubanga nkuwa ensinga bwekedde mu byemizannyo njagala kubanga ntandikira no mugwanga Uganda leo bantandikira no mugwanga Uganda oba ntandikire bweru naye nga ntandikira no mugwanga Uganda nga bulijjo ngenda kutaka kumuteekateeka ez'amasaza ga Buganda njagala kutegeeza nti emipiira gy'amasaza ga Buganda gyasodde okubanga tempos gikomekerezebwa mu butongole emipiira gy'amasaza ga Buganda gyakomekerezeddwa mu butongole ewatali kuwanaanya kwonna era njagala kukakasa nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasodde okubanga tempos agalawo emipiira gino oluvannyuma okuba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasodde okubanga ate akikola nga bulijjo bw'akikola okubanga azigalawo era Katikkiro Charles Peter Mayiga yategeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
yatambulamu n'afuluma eggwanga enakusoma ezali 22 omwezi ogwokubiri n'asobola okubanga ate yeyongerayoko wabula emirimu gye yagendako oba obugenyi bwe yagendako teyasobodde kubanga ate abumaliriza kubanga akomawo okubanga aggalawo emipiira gino era bw'atyo Katikkiro wa Buganda n'asobola okubanga yakikoze bulungi nnyo bw'atyo omupiira gwagenza okubanga gukomekerezebwa nga essaza lya Buddu munnange bazzeeyo ng'ebintu si birungi ennyindo yenkata nga basiba bikutuka byonna nga bennyamivu banyiikaavu babadde banyiikaavu olw'ensonga nti munekyadde basuubira tebakifunye Busiro basobodde okubanga kuba egozaadde 2-1 wali mu kisaawe ewangu ku kisaawe kyadde kikubyeko obugole era bw'atyo Isaac of Roiroth n'asobola okubanga ng'atebera ttiimu ya Busiro kosa ne Masudi Kafumbe bw'atyo n'atebera ttiimu eya Busiro Buddu agoole emu yokka gye bafunye yabadde Dennis Kalanzi yasobodde okubanga agibateebera amasaza ga Buganda gasobola okubanga addamu mu mwezi guno ogw'omukaaga gwennyini ng'ate tusobola okubanga tuddamu sizoni eya 2023 wabula njagala kubanga nkutegeeza nti Paul Nsubuga omubaka wali mu Busiro omu ku basobodde okubanga babeera mu squad eya Busiro eyawangudde amasaza gano singa omubaka wabula nga omuzanyi ekyo nakyo munaye yakitaddewo ng'ebyafaayo omubaka eyasobola okubanga awangula amasaza gano ng'omuzanyi kale bwe bityo we bitambula ate mpozi bye njagadde okubanga nkutuusako okuva amasaza ga Buganda naye nga munaye Buddu twegumye ebintu bwe bityo biba tebitera kubanga bya bulijjo bulina kutebwa lwa mukaaga munnange babusiro batugwiridde egozaadde 2-1 bwetyo basobola okubanga bawangudde omupiira nga nvuddekaawo njagala kutegeezako nti mu Star Times Uganda Premier League wabaddeyo emipiira egyasobodde okubanga gizanyibwa olunaku olweggulo okuvira ddala ku lunaku olwokutaano njogera ku weekend emipiira gyasobodde okubanga gizanyibwa era nga Maroons yakubye ttiimu ya Wakiso Giants egoals 2-1 ttiimu eya Solitiro Bright Stars yakubye Blacks Power egoals 3-1 so nga ate Busoga United yakubye UPDF egoal 1 ku bwereere emipiira emirala egyazanyiddwa ttiimu y'Ondu Paraka yakubye Gaddafi egoals 2-1 so nga ate URA yakubye ttiimu ya Bull egoal 1 ku bwereere kakati ogwazanyiddwa olunaku olweggulo ttiimu eya AC Villa yamaliriza okubanga ekuba Express mipiira 2 ne Fasek Juke yamukuba omupiira yamukubye 2-1 era bwetyo Villa nesobola okubanga ate yeyongedde okubanga eraga amaanyi nti nkyalimu jukira kakati yagenze mu kifo kya kubiri njogera ku ttiimu ya AC Villa yajjayo ttiimu ya Bull ebadde ekibeeramu so nga ate ne Vipers yayongedde okubanga ekirira jukira Vipers erina emipiira mingi etana okubanga ezanya nga nogadde n'okubanga ezanya teyasobodde okubanga eguzanya olw'okuba nti yeteekera omupiira gwa CAF Champions League nga tebo nga bweri mu Star Times Uganda Premier League KCC ekulembedde emipiira 16 balina points 35 so nga ate Villa balinye mu kyokubiri emipiira 17 balina points 31 points 4 zezibawula lwakuba nti basinga KCC omupiira mulamba so nga ate yekulembedde ttiimu ya Bull balina emipiira 17 balina points 29 bali mu kifo kya kusatu so nga ate Vipers bali mu kyakuna points ziri 28 emipiira 15 ttiimu eya Wakiso Giants bajja mu kifo kya kutaano ne points ziri 26 emipiira 17 Bright Stars kya 6 URA kya 7 Arua Hill kya 8 so nga ate ttiimu eya Gaddafi kya 9 Maroons kya 10 ate ttiimu eya Express kya 11 Busoga United kya 12 UPDF kya 13 ate Blacks Power kya 14 abasembye ku table wansi ye ttiimu y'Ondu Paraka points 10 mu mpira 17 bwe batyo bwe bali kakati njagala kutegeeza nti Vipers yonga wegambye nti yakazanya emipiira 15 gyokka second leg yakazanyako omupiira gumu gwokka gwesobola okubanga ezanya emipiira emirala munaye badde bakyagibawadde badde bakyeteekera mpaka za CAF Champions League era olunaku lugenda kubeera lwa leero bagenda kubanga basimbula okwolekera ate eggwanga erya Tanzania gye bagenda okubanga bazanya ne ttiimu eya Simba mu mupiira ogw'okuddingana mu group stages jjukira nti balina okubanga bazanya omupiira ogwasooka ogwali ekitende Simba yakuba ttiimu ya Vipers ogolemu ku bwereere nasobola okubanga munaye tebyatambula bulungi nga byali babisuubira kakati balina okubanga baddingana omupiira gwe bagenda okubanga ate mpozi bazanya kakati Vipers bwe basimba olunaku olwaleero munaye tebagenda kutambula na Muishid Juko kosa ne Bright and Kani bano balina obuvune Bright and Kani alimu ekisujjasujja so nga ate Muishid Juko alimu obuvune so nga ate n'abavubuka abala bataliwo Disan Galiwango kosa ate mpozi ne Marvin Youngman bonna basuubira okubanga tugenda kubalabako mu mupiira guno kakati squad nga bayatambudde eya Vipers njagala okubanga ate mpozi gikubuliramu ba goalkeepers bwatyo omutendesi yasobodde okubanga atwala Alfred Mudekereza n'atwala Fabian Mutombora so nga ate ba defenders Livingstone Mulondo Hilary Mukundane Isa Mubiru Ashraf Mandela
Mandela, Bashir Asiku kosane Enkulima basodo kubanga batambula mu midfielders watyo Abdul Malaya tambude Saje Sentamu Olivia Usamba kosa Robert Saje kosa Tempozi Mvubuka Robert Saje Mwenge kosa Tempozi Abdul Karim Watambala Najibu Iga Frank Zaga Tumwesije songa tema seno Ibrahim Oriti Martin Kiza Yunis Sentamu Abubakar Awal kosane Israel Desire Teti yasodo kubanga atambula ne timu eyo basolo kubanga bala bamundaye mutufu baba nasolo kubanga wada ko jukira nti beba kwebedde mu kibinja kino beba kwebedde jukira nti bali mu group C nga timu eya Raja Casablanca jikulembere points bwenda timu ya Horoya baina points nya timu ya Simba baina points 3 Vipers baina akabonero kamu ku table wansi kale bwe batogenda okubanga Temples batunka ompira mugenda kuzanywa kuna kulugenda kubeera lwancha ompira mugenda kuzanywa lunaku lugenda kubeera lwancha mu kisaawe kya Benjamin Mkapa Stadium mu ggwanga erya Tanzania awo nvuddewo nga nkujjekaawo njagala kubanga twakolebwera ogwanga olwakadde akantwalatwala ekyabadde mu ggwanga erya Bungereza twabadde tukyali mu kugumya bagizi ba ttiimu ya Arsenal emitima Arsenal emipiira ennaku zino gyewangula egenda kutula abagizi bayo emitima ejijjayo mu ddakiika ya 9 eddakiika zibongeddemu ziweddeyo ng'olesooka eteeba ng'ole ekutula abagizi bayo kakati abaina pressure nga musawo yagamba munnaye tolina kufuna bintu bikkanga bikuteeka ku bunkenke tebakyalaba mipiira gya Arsenal olw'ensonga nti emipiira gibateeka ku bunkenke emipiira babeera ku pressure oluusi ndaba wano emipiira gya Arsenal n'abawagizi ba Arsenal omuntu n'alaba omupiira kuva ku ddakiika esooka nga tayogera n'addamu okwogera ng'omupiira guwedde omuntu nga omutima gumutundu nga gujula kubuukayo mujjukira emipiira gy'esodo okubanga ewangula njogera ku ttiimu ya Arsenal ng'ekuba Man U omupiira gwali gwa bunkenke ng'ekuba ttiimu ya Aston Villa omupiira gwali gwa bunkenke kakati guno ate gwe yawangudde lunaku olw'omukaaga Katonda abawagizi baffe era nga Arsenal munnange nja kutegeeza nti ewangula omupiira naye nga abawagizi ba Arsenal bakwatako ng'omugumya ogweno ogamba wange kakkana omupiira nagamba nedda laba ttiimu butuufu egenda jjukira nti Manchester City yasooka okubanga ewangula omupiira nebanga eguwangudde kakati Arsenal ne babeera ku pressure y'amaanyi nga singa basuula omupiira biba bibi Arsenal bwetyo yasobola okubanga ewangula omupiira nga bakuba ttiimu eya Bournemouth goals 3-2 naye nga goolo ey'okusatu yasiva mu ddakiika ezisembera ddala nga nezibongeddemu ziwedde bayongeramu eddakiika 6 Arsenal yateeba mu ddakiika ya 7 kuzebongeddemu era bw'atyo omuvubuka Reece Nelson yasobola okubanga ateeba goolo eyo wabula ate Ben White yali akuba equalizer mu ddakiika y'e7 jjukira nti Bournemouth yabasookayo nga bayita muvubuka Philip Belling n'asobola okubanga akuba goolo mu ddakiika emu so nga ate mu ddakiika 57 mu kitundu ekyokubiri Marcos Senesi n'abakuba ey'okubiri ne gubeera 0-2-0 Arsenal neva emabega mu ddakiika 62 Thomas Partey n'agattawo emu so nga ate mu ddakiika 7 n'egattawo n'akuba equalizer kakati ne gugenda Arsenal nga bali ku bunkenke paka Nelson yasobola okubanga ateeba goolo mu ddakiika 9 nezibongedde mu 7 nga ziweddeyo bw'atyo omupiira Arsenal neguwangula nekitegeeza ki nti munnange Arsenal yasigalayo ku tebo waggulu ne points zaayo 5 nesigalayo kakati omupiira ogyaddako Manchester United lunaku olw'eggulu yafeesezza ku Anfield bagikubye ne bagiyisa mu wiiki ne bagitwala ku 6 ne bagitwala paka ku 7 Manchester United abawagizi tebakyayogera baseka busesi babivuddeko ebyokunyiga kakati baseka busesi bw'osanga omuwagizi wa Man U bino byoga munyigiza mbu bakubye aseka busesi kubanga kyabayitiriddeko kyabasuseeko buli wali Liverpool yadagala okutebanga goolo enyo buli wali bawulira nti n'abatali ku foomu bonna foomu bagifindire ku Manchester United era nja kukakasa nti Nunes bwebat abamu kubadde baludde n'okubanga bateebye Manchester United Nunes yakubye 2 Gakpo n'akuba 2 Mo Salah n'ateeba kwegamba Robert Firmino kwegamba ekyabadde wali Anthony, Lisandro Martinez, Scott McTominay bo bagambye tetujja tuviira yawo twaki tujja kufayo ne yellow card ali bwa Lisandro salangajja musalageza nenda bagaliga kwate bashali kila bagadde bagalibina bagaddawo waliwo omuwandiisi omu yakyogedde mu luzungu nagamba nti Manchester United was eaten alive shahidi nzivunulira mwawo mwanze mnaye byozungu bintawali Manchester United was eaten alive
bajiridde ba Manchester United was eaten alive. Abawagizi ba timu ya Arsenal basanyufu nnyo oluvannyuma Manchester United kuba nti bagituusizaako gw'obulisa gwabulisa maanyi kwega bagituusizaako ekintu ekibye ennyo era njagala kukakasa nti essaawa eno abawagizi nga Nava Aida abawagizi nga waliwo ono omusajja wange akola inside story Katumba Gerard abawagizi nga Nadhira Mchiko Nansumba waliwo n'abalala bane muwere zijukizako waliwo n'abalala abagizi bamani bawera kati abo bezijukiddeko ku mpimpi n'okutopasi wamaniyo kyova nagambye nti kati baseka waliwo ekikuyitirirako mubiru ali wamaniyo yeyenge yenale emipiira emirala gyazanyiddwa tiimu eya Aston Villa yakubye Crystal Palace gole mu kubwerere Brighton yakubye West Ham nya kubwerere Chelsea yakubye Leeds gole mu kubwerere Wolverhampton Wanderers yakubye Tottenham Hotspur gole mu kubwerere Southampton yakubye Leicester City egole mu kubwerere gy'emipiira egyazanyiddwa onako olwaleero tiimu eya Brentford bagenda kusanya tiimu ya Fulham ekikopo kya Premier League yogerako mpozi okubirako katono tebonga bweri obutabaliaza amanya kubanga mune mwina okubanga mukimanya Arsenal ekulembedde Man U eri mu kyakusatu Arsenal ekulembedde points nayo demayiro okuyiga mwabivuddeko waliwo ekikuyitako n'oseka busasi nze salina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manchester United was eaten alive. tugende tukole sukuka tandika okole wano mu program etuli omukeeze buli kumakya tandika olunaku ng'oli musanyufu tandika olunaku ng'oli mumanyi wano mu program etuli omukeeze buli kumakya omunene w'olunaku program etuli omukeeze omunene w'olunaku